Wano ngate wali shot wademu. Wano batuyingiridde Ricardo. Gatuteka ku motoka ya Uganda. Asobola kutekako n'abaleka ne bayitako bagana batya. Bate, tambulira mu line. Mu line mujje. Close off the road. Close off the road. Bende ku person. Yes, tambulira mu line. Kutambulire wamwe. Ale matambulira wamwe tujje. Ricardo genda mpola kupesi y'abaana abaana. Tuyingidde ekibuga Arua yoyo Namunji w'omuntu amwaniriza. Jjukira ekibuga kino Arua kya byafaayo eri obulamu bwa Kyagulanyi ne banne era bw'atyo omubaka eyeesimbyewo ku kaadi ya Nuupu mu kitundu kino alinye ku mmotoka. Tuli mu kibuga Arua tukiyingidde yadde nga tetunnakituuka wakati naye tukiyingidde. Wow, Ghetto TV live sawa yonna tutuuka mu kibuga Arua we banaaba tebatucyankalanyiza oba nga tebamulemesezza kukiyingira essaawa yonna ayingira ekibuga Mbale. Sorry, ayingira ekibuga Arua. Mbadde mu Mbale. Mbadde njagala baga nti ab'Embale bamuwalya Ngoobi, ababyali bya Masaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ow'ekkumi,
atandikidde ddala okuyingira ekibuga Arua. Ngeno gyagenda okuba olukuŋŋaana lwe olugendo sembayo mu lunaku olwaleero, ate enkya ayolekera ebitundu ebirala. Kavumati funye no shoti ya mporokoma ze ekibuga Arua kyabyafaayo nnyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, kimuleeta ku maziga ate oluusi ne kimuwa ku ssanyu, era ng'abantu bano mu kibuga Arua baamukererezaamu nnyo. Bano abeeno baasalawo mu kibuga Arua. Amanya Buganda Ronald mugenyi okuweereza, ndi ku Ghetto TV. Jona gyali naye akuweereza ne Kasirye Ashraf naye akuwa yaliranye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekkumi. Lengera ekiri mu maaso, kankuwa ekiri mu maaso gyalaga. Kino kyekiri mu maaso Kyagulanyi gyalaga. Abantu bambi basanyuse. Tuli mu kibuga Arua.